twakkaanyizza okubanga olutalo sinziggu lugenda maaso wano e Kampala, e Kenya ne ku level ya East Africa. E Kenya nga twalese bo batandise bannamateeka abayisijje n'abalala okulaba nti court order eno baginoonyerezaako kiki kyeriko. Directorate of Criminal Investigation eyogera ku CCTV, eyogera ku abduction, eyogera ku bintu ebiri muno bingi. Naye we bakola search mu hotel eya Walid Paradise tebaalekawo search certificate, tebaalekawo kawandiiko konna oba CCTV kamera bagitwala oba tebagitwala, na biki kye byatwala ebyo tetumanyi. Naye ne kye banoonyerezaako tetukimanyi kuba tebalina gwe baayogedde naye. Yadde boogera ku abduction beewaza erinnya Dr. Besigye tebalyogerako mu court order, naye boogera ku hoteri mwe yali n'ennaku ze yalina okubeerayo 16 paka 19 kuba yali alina okuchecking out mu hoteri 19. Naye ne room gye basaakinga ya Dr. Besigye naye teboogera, naye bagamba abduction. Kakati twalowooza nti kiyinza okuba kiguumazi nga balowooza nti banoonyereza ku abduction naye nga bayambako gavumenti ya Uganda kwongera kunoonyereza bujulizi bupiininga Dr. Besigye na kumujwetekako bisango. Kakati bannamateeka bakola omulimu ogw'okunoonyereza ku bano kiki bakola, kiki ddala ekyo kye banoonyerezaako, n'omusango ne baguteekawo namba ne mention date na buli kimu. E Kenya kiki ekiriyo ekituufu nti Dr. Besigye tebamuggulako musango Kenya nti oba yalina emmundu ddala singa yali nayo kimenya amateeka g'e Kenya, naye tebamuggulako musango. Kakati guno gwo musango gwe banoonyerezaako musango ki gwe twagala okumanya. Ekyokubiri kye bagenda okukola era kye batandiseeko kwe kutwala gavumenti ya Kenya mu kooti olw'okwetaba mu bikolwa ebyokuwamba Dr. Besigye n'Obedi kubanga bimenya amateeka ga nsi yonna, international law bagiyita Rome Statute eyateekawo ICC eya 1998 ng'eraga nti omusango gwe bayita enforced disappearance oba abduction ebeera crime against humanity. Ogwo gwegwa naggomolo ogusukka ne ku jurisdiction eya Kenya n'eno. Mujjukira bulungi nti Ruto n'oyo president aliko, Ruto aliko president ne Uhuru babatwalako kodda mu ICC ku misango egimu egyali e Kenya egy'ebijambiya mu 2007. Ne ku mulundi guno twagala ensonga eno kwatibweko okulaba nti gavumenti y'e Kenya ennyonnyola ebintu bino. So bagenda gikuba mu mbuga era bagenda kukwata aba immigration abavunaanyizibwa mu kulaba ayingidde n'afuluma Kenya. Bano bayitawo batya ne bayingira era mu records mulimu nti baani abo abayingira, baagala kumanya baani abo abayingira ku border e Busia oba e Maraba ne bagenda ne bajjayo abantu, ne bajjayo Dr. Besigye ne bamuwamba ne bamuleeta era ba stampinga mu passport zaabwe baba balina travel document yonna abo abagenda okuwamba ne mukudda kwabwe era bwe gwali nti bateekamu stamp. Ye Dr. Besigye yayitawo atya nga passport ye testampingiddwamu kuba passport ye fe twagijje mu hoteri n'engikomyawo. Kakati mu mateeka ga immigration oba agafuga okutambula yayitawo atya nga tebastampinzeemu. Ogwo musango eri aba immigration ab'e Kenya. So ab'e Kenya balooya bagenda gukuba mu mbuga nga ne deputy president bwe bamutwalidde n'abalala. Kakati ne tukkaanya nti neeno emisango girina okugenda maaso ate neeno balina okugyetabamu. Kati bakkiriza balooyaza aba ICJ, balooyaza aba Palu ne Evans Ogadda wa East Africa ne banne wamu n'abalala okujja e Kampala nga 2 tugenda kubeera nabo mu General Court Martial. Era ogwo musango bagenda gwetabamu butereevu. Era ne tukkaanya nti tuteekewo ttiimu ez'abalooya abagenda okubeera mu musango guno. So far twakawandiisa 50 ag'abalooya ab'ene Uganda ng'ogasseeko n'ab'e Kenya.
naye nga ffenna tukulira mukama waffe ye senior counsel Martha Karua. Profile ye mugimanyi, byonna byakoze mubimanyi, sijja kubiyitamu. Of course ne Honorable Rengo naye yatukakasizza lo farm ye naye kennyini beteekateeka okubeera mu musango guno. Kakati Martha Karua process yonna efuna practicing certificate twagitandiseeko dda era application yagikoze ng'etteeka lya Advocates Act bwe liragira wano nti okujja opracticinge wano ng'ovudde bweru olina okufunayo temporary practice ate practice eyo olina okufunayo temporary certificate eyakaseera teba yakuwoza misango gyonna gy'oba oyagadde abakuwa certificate nga ya musango ogwo gw'ojjiddeko gumu oba ebiri naye nga giri clear era etteeka ligamba olina okubeerako law firm gy'okola nayo togenda mu kooti bw'omu n'oganze nvudde Kenya nzize ngenze mu General Court Martial kuwozesa ovudde mu law firm ki eya wano gy'okolagana nayo. So akaseera Martha Karua kanaamala wano wa Lukwago Company Advocates era yagenda okukulembera mu tiimu yonna essaawa yonna alinnya ennyonyi atutuukeko wano omulimu agutandike bukwakku. So enteekateeka zigenda mu maaso era yampadde n'ekitabo kye yali ategese okuwa Dr. Kizza Besigye kye kino. Yamuyita Dr. Besigye agende ku lonchi eyali erina okubeerawo nga 17 ku Sunday wiiki ewedde naye Dr. Besigye ne bamulemesa. Yakanda kuba masimu nga tamufuna byazzeemu okutegeera nti omugenyi we bamuwamba ne bamukomyawo ali mu military court. Kati ekitabo bwe nabadde naye waka ewuwe kopi n'agimpa kugireetera Dr. Kizza Besigye naye nga naye yennyini asituka ajja essaawa yonna. Ekisembayo ye kuba tugenda mu East African Court of Justice nti olw'ensonga nti gavumenti ya Uganda ne gavumenti ya Kenya zeekubanye mu kuwamba abantu, kiwamba abakulembeze ayitiridde. Okusooka twawambibwako abantu baffe 36 babajja ekisuumu ne babaleeta ne babateeka wano ne babagulako emisango gya terrorism. Kati Dr. Besigye n'Obedi ne babaleeta wano mu General Court Martial. Ne Kenya nayo bannakenya bangi bawambibwa. Kati bagambye tukwatagane ffe ab'e Uganda n'ab'e Kenya tukube gavumenti zino mu mbuga nga tezinnaba kutusaanyaawo ffenna kutubuzaawo kubanga ekiwamba abantu kiyitiridde Uganda, ekiwamba abantu kiyitiridde Kenya. So twekozeemu omulimu, tiimu eno ekulemberwa Martha Karua tugenda mu East African Court of Justice.